Olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano omwaka 2023. Tujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 22 NUP baategeseewo convention y'abavubuka ku kitebe kya NUP ekikulu ekisangibwa e Makerere Kavule. Ekireese akasattiro no mu NUP, bana NUP basattira nga beebuuza lwaki ekiwamba abantu kiyitiridde ennaku zino. Bwenjogerera nti olunaku lw'eggulo abantu 3 baawambiddwa mu lunaku lumu nga bawamba bavubuka nno, kasita bamanya nti olina akakwate ku NUP, kasita bamanya nti wadde oyambadde bwambazi t-shirt ya NUP, abasajja bano babeera mu kweraliikirira. Tebamanyi kiddako, just n'ekyambalo obwambalo kya NUP kibamalako emirembe. Kati abaana babadde basattira nga beebuuza ddala ki ekigenda mu maaso, lwaki bayitiridde okuwamba abaana baffe abatalina musango. Kakati nno ansa yiino ku lwaki bawamba ennaku zino okufa obufi. N'ayambadde obwambazi aka t-shirt nga kaliko NUP bamutwala, n'ayambadde obwambazi bereti ya NUP bakutwala. Ne gwe bawulira obuwulizi ng'otambula ogamba people power, our power, naawe bakweraliikirira era tebakuleka. Kakati nno eno convention egenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 22 lwe lunaku olwa Mande n'olwokubiri. Ebatiisa nnyo, baayagalanga nnyo okumalamu abavubuka amaanyi. Kyova olaba nti ekintu kino kyatandikira mu Jjiya nga bawamba abavubuka bonna nga bababuzaawo. Kakati bo baali tebaagala nkuŋŋaana zonna nga zirimu abavubuka, kubanga bamanyi nti abavubuka singa bagezaako okuŋŋaana basobola okwekolamu omulimu ogw'awamu. Kati ng'ekireese obuzibu mu kino, bategedde nti waliyo convention y'abavubuka. Ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga tebamanyi mazima ddala ki ekigenda okuddirira, tebamanyi ani yakulemberamu ekintu kino, kyokka nga beebuuza nti singa abavubuka bageza ne bafuna olunaku lumu bwe luti ne bakuŋŋaana tuyinza obutabasobola. Kati eno convention yabatiisizza nnyo nti kasita bakitedde nti yabavubuka. Beebuuza bagenda kuteesa ku ki, na lwaki basazeewo gikolera ku kitebe kya NUP, kubanga baali bamanyi nti oli ajja gitegekera mu maka ge, oba oli ajja giteeka wagitadde wonna bayoole abantu abo nti olukuŋŋaana lwabwe teruli mu mateeka. Nejjukira nti NUP kibiina kiwandiise era kina structures zaakyo. Tewali tteeka likigaana kukola nkuŋŋaana ku kitebe kyabwe. Kyova olaba nti eno convention basazeewo giteeka ku kitebe eky'e Makerere Kavule. Kati abantu bano kyekibasattizza, era wenjogerera leero si lunaku lwa 6, convention etandika ku Mande, naye amazima matuufu amagye gatandise dda okwebulungulula awo, beeyisaawo, bagezaako okulaba nti basobola okusitoopinga enteekateeka eno. Naye nga tebannaba kusitoopinga nteekateeka eno, bali mu kukwata buli muvubuka gwe bamanyi nti wa NUP ng'awambibwa mu drone nga bababuzaawo. Bababuuza ekintu kino ki ekigenda mu maaso, mutegeka olukuŋŋaana olwo lugenda kuba luwogera ku ki. Kyova olaba nti kati abaana babawamba obuteddiza, naye nga basajja battu be bawamba tebakimanyi nako. Si bwe baategese olukuŋŋaana, nabo bayitiddwa buyitibwa nga banna NUP. Naye kakati essaawa eno be bali mu kuwamba, bababuzizzaako emirembe. Kati basajja battu nabo beebuuza olukuŋŋaana luno bagenda kuba bateesa ku ki, oba bagenda kusala magezi bute bajjako gavumenti. Bo kyekisinga obbeeraliikiriza basajja battu abo, ne bw'olaba bawamba abaana obuteddiza, bo balowooza nti enkuŋŋaana zonna ezibaamu abavubuka baba bateesa kuggyako gavumenti. Naye nga amazima matuufu si bwe kiri. Nkugambye nti amagye gatandise dda okweyisaayisa mu kifo ekyo okuliraana ekitebe ky'NUP. Okukakasa nti bwe kitaabeere ki, oyinza okulaba nga babateekako ebisangosango ebitaliiyo okwagala okubalemesa. Bano abasajja si bangu n'akamu. Kiyinzika okwewuunyisa nti basobola okuteekawo awo balina bibbomu byabwe ebikolerere bye nakugambako, bibbomu ebikadde bye bali mu kutambuza. Bayinza okuteekawo awo ekintu kyonna ekyefaananyirizaako bbomu ne bakikwatirawo ng'ennaku tezinnatuuka ne bakugamba ekifo kiggaddwa, tebakkirizibwa kukolerawo olukuŋŋaana na lumu, kubanga bo tumanyi nti buli kimu bakisobola. Tujjukira bulungi nti bannayuganda lwe baali bateeseteese okwekalakaasa okwa 8 omwezi guno gwennyini, baakwata abavubuka e Nabweru ne bagamba basangiddwa n'ebibbomu bikolerere nga baagala obbikuba mu kibuga Kampala. Naye nga basajja bano si bwe baabikwekamu, wabula baabikwata nga baagala okumalamu abavubuka abali beetegese okwekalakaasa okwo babamalemu amaanyi, bagambe nti bakwatiddwa n'ebibbomu. Era wenjogerera 2 ku bo bali mu makomera n'olwaleero. Tebannaleetebwa mu kkooti kubuuzibwa kintu kyonna, wabula bakyali mu bacunya.
tekibagaana nno batraininga ne bagamba mugende mugambe nti gundi ye yabituwa nga balumika mu NUP kuba bba ekintu ekisinza obalumya omutwe pata esinga obamalako emirembe kati obudde buno ye NUP. Kati abo bebakwata n'ebibbomu ebyo batugamba mbu babakwata nabyo naye nga teffe tukimanyi bulungi nti bebabyereetera. Tekibagaana boogeza ne babagamba muna NUP gundi ne gundi bebabituwa. Kati kyenkulaga nti nekino ekintu ekya youth convention kyebamazeeko emirembe kibatiisa olw'okuba tebamanyi kikiddako. Tekikugaana kugamba nti ku kitebe ky'NUP eky'Makerere Kavule wasangiddwawo bbomu, so ekifo kisibiddwako tekigenda kuddamu kukolerwawo mirimu gya NUP paka mu kaseera nga bamaze okunoonyereza. Okunoonyereza kwabwe kukyayinza n'okutwala emyezi egiwerako. Kati awo kitegeeza nti bo olukuŋŋaana lw'abavubuka luno baba balusazizzaamu. Nakugambye nti singa okwata n'ofuna ekifo n'ogamba tulutegekere wa gundi, bagenda kujja babayoole buyoozi temubadde muteesa kukola buyeekera. Naye bwe lubeera ku kitebe ekikulu kya NUP tewali ngeri gye basobola kuteekamu bavubuka bano bagamba nti bakola buyeekera, kubanga bakimanyi ekitebe bwe kiri mu mateeka era kikkirizibwa okukola emirimu gyakyo mu butongole. Kati kyenkugambidde nti okusattira okubalimu n'abaana b'NUP bakaabya amaziga. Baana bakaaba amaziga bagamba ki ekiri mu bannaffe, ki ekyatuuse ku bannaffe abakwatibwa ng'ebinyonyi. Amaziga gali mu NUP tegagenda kukoma kati, kubanga amazima bo abasajja bakyawamba. Nsuubira nti bagenda keera enkya bagambe nti okuwamba kolekeraawo. Kitegeeza nti amaziga olwaleero ge tuli mu kkaaba twandibadde tusiba omutima ne tugamba nti ekimala kimala, twesanguleko amaziga gano nga tujja abantu bano mu ntebe. Naye nga bwe tunaba tutudde butuuzi ne tuzinga emikono ne tukaaba obukaabya amaziga, mwana wattu eyo embeera tetusobola kugyegobako, kuba bba abasajja bakyali bamalirivu okukola kyonna ekisoboka n'okulaba nga batusaanyaawo. Kye baagala kwe kwawula abavubuka ku Bobi Wine, kubanga bakimanyi nti Bobi Wine abasinga okumuwaga be bavubuka. Bakimanyi nti obuvubuka mumalirivu, singa wabaawo ekibaddewo omuvubuka talina kyafiirwa. Kubanga kati weebuuze nti bavubuka bameka abalina bizinensi ez'amaanyi mu Kampala awo. Kitegeeza nti abavubuka abasinga obungi emirimu gye bakola gye tuyita nti egy'okweyiiya. Bakimanyi nti omuvubuka singa mutuula ne muteesa nti kati tukolewo ekitiisa, omuvubuka oli wa ddembe okukola kyonna ky'osobola. Osobola okuyiwa ekizimbe mu Kampala awo nga totiddeemu, kubanga okimanyi toyinaamu kikyo oba ofiirwa ki. Kati ensonga eyo nti bwe bategeera ekintu ekyo batya nnyo omuvubuka. Bagezaako bawamba nga bwe kisoboka ne babatulugunya babamalemu amaanyi mugamba Kyagulanyi Ssentamu atuttisa buttisa, abasajja batuwamba batutta. Bo nga bwe bakimusibako nti yatuttisa. Naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi bulungi nti talina muntu n'omu gwe yayita mu struggle. Ye bwe yatandikawo ekibiina kye yakugamba ye ne bwalibeera bw'omu ajja kulwana olutalo lw'eppaka ng'aluggusizza. Ffe bwe twawulira ebirowoozo bye birungi ne tulaba nti bitwala Uganda mu maaso, twavaayo ne tumwegattako olw'okuba nti naffe twagala okulaba ku Uganda ennungi. Kyova olaba nti abavubuka bangi nnyo basalawo okumugoberera, kubanga si yasoose. Dr. Besigye bwe yajja mu byobufuzi era abavubuka be bamwegattako nga balaba nti baagala okuggyawo effuga bbiri ya Museveni, ate bafunye omuntu gwe balaba nti asobola okuyuuya Mwanyi Museveni n'amugya mu buyinza. Dr. Besigye abavubuka ne bamuwa chance n'agezaako ebbanga lye yagezaako, lwakuba nti yalemererwa okujja Museveni mu bukulembeze. Ne bagamba ekiti ekitava ku sengejjero kifuuka wankindo. Bwe tuba tugezezaako okwesiba ku Dr. Besigye n'alemererwa, katuweeyo omuntu omulala chance tulaba ate ye gy'atutwala. Kyova olaba nti kati essuubi lya bannayuganda liri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga gwe balaba nti kati ate yaliwo ng'ow'amaanyi asobola okubakolera ekyo kye bayaayaanira nga bannayuganda. Olwaleero buli munnayuganda alina kyayaayaanira y'enkyukakyuka, oba mukadde oba muvubuka oba mwana muto, kubanga osanga n'abaana bato olwaleero nga bayimba Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, kuba balaba nti ye mununuzi w'eggwanga Mukama gwe yatusindikidde. Kati mwe abawamba abaana otumalamu amaanyi, ne bwe munaawamba bujja kuwamba muwambe be muwambye, naye temusobola kumalawo Uganda. Mbakakasa nti mujja kuwambako be mumanyi nti gundi ne gundi, naye temugenda kunafuya mitima gya bannayuganda. Waliwo bannayuganda abali mbyalo eyo nga bo teboogera, tujja balaba mu kamera nti bawaana Kyagulanyi, naye nga nabo bamanyi ekituufu kye baagala. Kati awo mbakakasa nti ebyo byonna bye mukola mubikola, naye mubikola ku lwammwe.
mulimba nti mumalamu bantu maanyi bakyawe Kyagulanyi Ssentamu, naye ate mbakakasa nti tekigenda kusoboka. Bannayuganda byonna bye mukola bibongera maanyi, kuba nange bwe mbadde nga ntudde ensirise ne ndaba ng'owambye mukwano gwange atalina musango, omusanze ku mirimo gye. Kati nga naddala eggulo omukyala gwe bawambye n'omwana we kinnyongera amaanyi ne ŋŋamba basajja batidde okutuuka ku kino. Awo nange abadde atidde kannyongeze omuliro. Kati mpozi musalewo muzimbeyo amakomera agasobola okuggwera mu Bannayuganda, awo mujja kuba mutuwangudde. Naye ekitali ekyo byonna bye mukola kuyiwansano ku mazzi. Kale nno bannaffe bwe batyo mbategeeza nti olukuŋŋaana lwa NUP olw'abavubuka ku Mmande lutandika mu butongole era temusaanye kubulawo.